bannamawulire sira gye buuza abantu abatulaba yonna ku mikutu gino gyombi balamusizza ne mbeebaza okuweerera abaana olwaleero tuli mu kulindirira bibuuzo by'ekifo bikomyewo yazze edda abaana 3.5 beeyongeddeyo ojja kunyongeza eddoboozi yero akaggwa abantu bafunye selection abaana ne bagenda gye batagenda batafunye we mugenda munoonye amasomero amalungi yadde nga temugamanyi nnyo nze nsula gaba naye nina gaba modo yafunye first grade 25 somero lyaffe lyafunye first grade 2 mu meka second grade 35 batuuza bameka ne mu bataano tewali third grade yakoze modo so noonya essomero nga tojja kuteekamu ssente kutambula era abafunye abayise nga temwasasula school fees muzimaleyo bankasirifu mugende mwesi wano nga temubangibwa otujjide Siraje nga okusunsula kuwedde ku NUP abantu 10 abateekayo okusaba kwabwe ne bagenda mu debate akakiiko ka Mase wa Lukamba ne kasunsula n'ebirala leero balangiridde Elias Luyimbazi Nalukoola ng'agenda okukwata kaadi ya NUP mu kalwa k'okuddamu Kawempe North ekisooka kyekifula Nalukoola ow'enjawulo bino ebigambibwa nti Nalukoola yandibe nga alina akasente ke yawaayo eri ekibiina ne bateekawo processes z'ekiguumaza afune kaadi kyekimufula ow'enjawulo okufuna kaadi mu bano nga yakavana mu Democratic Party buli omu kyakayanira sirina bukakafu nti yawaayo akasente kubanga bwe kaba akasente waliwo abakalina basobola okukawaayo naye yabasinga sente bonna 10 naye sinafuna bukakafu nti yawaayo sente ku kakiiko ako manyiko omuntu omu omwesimbu Lord Councillor Sebuufu John Mary Walukamba simumanyi nnyo naye yali mu NRM 16 ani yali mu NRM Walukamba basi oba yaliyo n'avuganya mu kamyufu ewaabwe Busoga eyo Nuupu buli omu alina gye yava naye majority yava mu DP nakati abalimu ne principal nga mwali principal teyali wa DP yaliyo ne family ye yonna okujjako abatono okujjako family ye naye yaliyo baali batongoza UID block UID union yayogera ebyafaayo bye nga n'akalandira ka DP akalina naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri kimu nti abeesimbyewo babadde 10 okufuna tiketi ekikulu ekifaanagana n'ekyo nti abeesimbawo mu 221 baali 10 ayakwata tikiti ya Nuupu yali omu abalala baavaayo ne bajja ne bavuganya omuli n'ab'amaanyi nga Latifu Sebagala nga muganda wange ono Kidandala yali owokubiri ojjukira obululu bwe yafuna kasanvu mu 10 Segenya nafuna emitwalo 4 yaweza ena yes mu 10 yabuweza abalonzi baali emitwalo 5 n'okusoba bw'ogatta obululu obwafa ne bwe yajjako yali mwena mu 10 abeesimbawo abasiraamu baali 6 abatali basiraamu baali 4 abavuganyiza ku tikiti ya Nuupu omwaka guno mu by election abasiraamu 6 n'atali basiraamu 4 ekifaananya nti buli yatwala yali musiraamu nono yatwala predominantly Kawempe North okufaanako ne Makindye West erimu abasiraamu bangi abakola ki ababeeramu okufaana ne Butambala Kawugiro naye abasiraamu bangi mu Busoga eyo nabo bangi waliwo district gyosanga nga abasiraamu bayitirivu so Nalukoola ekyenjawulo kyenyindaba kibataakoze kyandibadde kiyongeramu ebirungo ku ground kwe kusitula ekitebe ne bakiteeka mu Kawempe North abantu ne balonda nga bali mu constituency manyi bw'oyogerera ku ground bw'oyogera ebyobulimba abatuuze bakola ki basobola okugamba nti yalimba oba naye byabadde ku headquarter adde n'obusobozi basobodde obikola ki
obigoberera n'okugenda mpozi ku Nuupu. Naye ekirungi kiri kimu, Nalukoola abadde yakajja mu DP, yakajja mu NUP, mu NUP naye abadde nkonge ennene nga si munnabyabufuzi, abadde ndowooza yabadde legal advisor, national legal advisor, nga yakulira bambidde bonna abo mu byamateeka. Abadde alwanirira nnyo ab'opposition n'abanyigirizibwa ebbanga lye lyonna, ng'ebiseera ebimu akola pro bono service, okwoleeza omuntu nga tomugyeko kasente. Abadde alina bangi aba Nuupu bayambye okuvaayo munda, nga n'omu ku badde bamuvuganya amagala y'omu kubo okuva mu kkomera. Alina abantu bangi, emisango egiri ku likodi eminene gyayisizaawo ng'abantu banyigirizibwa. Ogukyamulemye gwokka naye nga yagulwanako kulaba nga tegutuuka mu kooti, gwa Jamiru mukulu. Talina ssente naye amubeereddewo. Lwabadde bamuleeta mu kooti nga ajjayo ekirayiro nti mwagamba Tanzania temugenda muvunaana gwalyabufuzi nga bamutereka mu kabadi. Kati yonaaba nga afiirawo, era bw'omuleetera ajja kuwangula. So nze ndowooza Nuupu oba ekozesezza ki naye ekoze choice mu bantu 10 abagyongeddeko ettaffaali. Nalukoola ne bwe yandiga nti agenda mu embanyinywadde obwa minisita. Naye akalulu teyali kajjeeyo. Simanyi naye obwa minisita abadde abujjayo. Ye abujjayo kubanga muyivu mawaba kubanga teyayita Nalukoola mabega nga liga ofiisa n'amwewuuzaako ku ndagaano eno. Osanga bandigenze naye n'abalala abawerako. Naye yakola kintu kye ne sekretary general n'abaleetera ekintu bano kibataalimu. Nali ngenda okuyingira mu Nuupu November 2005 ya Nalukoola ne muganga ngenda kukwabulira. Kozo kyaliyo? Ndi ku lubalaza. Ku lubalaza? Ku lubalaza lwe lutyate. Ubeera mu nju ne ubeera ku lubalaza kasita tofuna tteka eriwo munda. Nga bakugobye? Ne muganga ngenze n'angamba sirina buzibu naawe. Ebiri muno ewaffe mbikola ki? Mbiraba. N'angamba nti nange naatera okusuulawo oba legal advisor. Yangamba ngenda mu Nuupu. Naye bwe yalusuulawo seewuunya. Era ekipapula ekibusuulawo osooka kiwaako nze ku WhatsApp n'ekisaasaanya. Kati wate okugenda mu Nuupu era saakola ki? Teweewuunya. Saalaba wantu wonna waakola ki? Wajja. Bw'ofuna Nalukoola nabano bwogeraganya nabano omwenda abalala kibandireese kino kyono kinene. Jjukira nti akyalina abantu abamukkirizaamu mu Nuupu nga bali mu DP nga bakkiriza mu Nalukoola. Nga bakkiriza mu Nalukoola Bawaswa Lulaabo. Lwaswa Lula akyali mu DP. Abo bonna Bakasiri Ezimula. Lwaswa Lula akyali mu DP. Era enkiiko DP etali ya Mawu ey'oku lubalaza ng'eyiyo. Ey'okulubalaza yagala okutereeza DP era batera okutuula ewa Waswa Lula. Abo bonna Bwenje baani Zimula n'oyo Zimula ali mu DP Kasanda bakola ki? Bamukkiririzaamu. Ekisinga obukulu alina n'aba DP abali mu DP nga ba MP abamukkiririzaamu nti asobola okutetenkanya omuntu n'amuleeta kwaba omwenda abaliyo nga naye ba DP nnyo. Ekyokulabirako ye Kayondo Fred Mukono South lindako tasobola. Kayondo Nalukoola ye looya nakati akyali looya. Yawolereza buli Kayondo n'atuuka ku buwanguzi obusooka nga bagamba nti oli Kayondo yakozesa DP kala za DP n'ateekamu eza Nuupu nga amuvuganya malaalo agamba nti abantu bwe twatuuka wali nga tebaawula ani kandidate wa Nuupu ye n'afunayo obululu. Kati ogwo omusango z'okuteeka mu kkooti. Oli n'afuna emitwalo 2 yaguteekayo era ne bamuwangula buwanguzi. Naye kikolaga kiggwe nti okuteekako aka Nuupu yamanya nti ne mu Nuupu eriyo amasannyalaze eriyo abakkiririza mu Nuupu mu constituency ye. Bwekiri. Era kyakola kinene n'afuna obululu emitwalo 2 n'okusoba. Ng'ono owa Nuupu yennyini afunye emitwalo 10 kati oyo ubagenda bali bajulira mu court of appeal ne bagamba okwolesa omusango kuddemu era ne kuddamu oyo bamulangiridde mu April 2023 tegeza akozeeko kitundu
abadde gyali nga kyakola naye nga akoledde abantu ebintu bingi mukono south okusinga n'ababaddeyo emyaka 5 akakato ajjukira nga abadde alina okubonaabona ne kooti buli kiseera genda mu kooti ne kaloni konna tebasobola kakuwa lumu ng'omusango guli mu kooti batambula babiri ne Nalukoola era bwe nkugamba nti asobola okuleeta Kayondo asobola Kayondo yeetaagisibwa tewali kyete mu byobufuzi so all about numbers golowooza nti Nalukoola bakumulekayo najja yekka abali talina bajja muwagira mu nkukutu nga banuupu bayitirivu abadde talina ba MP basobola kumuwagira bayitirivu naye abadde tajja kajjayo nga talina kaadi ya Nuupu kati kankubuulire Jema ina candidate gwe badde teekateeka okuleeta ekawempe ebina naye basabi bayaŋŋamba bwe balonda Nalukoola tetuleeta owange nja kumubudabudadde wansi kuba oyo nze namusomesa amateeka Nalukoola olaba relationship eyo mubaddemu abanuupu nga bava mu DP nga basaga naye kisenga Katonda tuyamye ne batuweera munywanyi waffe oyo Nalukoola era tolaba obululwana mwakamu by election tezibaamu kulonda bantu bawera ene ejja kubaamu bajja kulonda olw'okuba yeemu kuzirira bikanga yeringo esembayo era ndowooza yesembayo tomanya naye kati yekyasembeyo ye litmus test y'ebyobufuzi mu Kampala district yes nti ojja kulaba oluli owa NRM yafuna 15,000 kati azze bw'omugeraganya muzito okusinga kwoli kuba muwala wa namba 2 mu NRM naye yagwa mu Kampala awuma n'MP kuba awuma n'MP anti kati nze njogera ku buzito bwe eri mu house mu house si mu byobufuzi mu byobufuzi gundi mutono mu byobufuzi si mutini neŋŋamba mu maanyi asindise muwala we aba munene namba 2 aleese muwala we okuvuganya mu kawempe omanyi sente ezigenda awo nga tebagenze na mukamyufu tebagenze ndowooza bakkiriziganyiza ne bagamba nti mwe musigale waliwo yaganye omukyala ayinza okujja nga independent ONRM ne muba n'abanuupu yadde olabanga mulimu abasayininze bonna nti gwe munaalonda atudde wansi olowooza atajja kujja mbagambe nti n'omuyambi wa Segenya tabaddewo nga balangirira n'olangirira oyo tajja kujja oyo alina okujja namwandu wa Segenya tajja kujja tabadde mu kamyufu k'NUP kati akazito kali wa Honorable kati Nalukoola okutuuza bano abo abawooyewooye namwandu asobola omutuuza namwandu talina maanyi personal assistant asobola omutuuza nagamba ne wagamba personal assistant ye alina ku maanyi naye namwandu amaanyi ge ogalabira awo naye agenda kuwerekerwako namwandu munne okugenda ku nomination nga balaga nti bannaffe mutulabiranga ffe tuli oli abadde atulabirira kati olina bakwatira wano n'oba kansolinga nobagamba kale ekimu eky'ekkumi ky'omusaala gwange akabanga kano akasigadde nja kukibawa batuula nze mbadde manyi Nalukoola nga bwafunye kaadi kiwedde tebiggwa bwe bityo ab'obusungu gye bali era ogenda kuwulira chemical ye chemical alina okubeerawo nga bw'obadde oziwira mu kamyufu tugamba kinga negye twakuwidde ng'owaanawaana DP what is wrong with that DP abadde legal officer yakavaayo ate aleseeyo abantu kati era bwe yavuddeyo emisango egy'aba DP teyagirese okugyako ogwa pate bw'abanga yakyali looya wa Kayondo wa DP alina aba DP bawolezanga ye alina ne ekyo tekimugaana kuba eri saavisi ye bw'omuleetera keesi ng'akuwolereza naye wanaagenda kuweereza okusinziira ku biragiro n'enkola eya Nuupu babaddewo amagye mangi agamukubwa mu nkukutu musajja tumulabako nga ekulubeesa n'empuuga bayidawo empuuga si musezi n'omusezi waliwo aboogera naye bamutwalanga musezi mu NUP omwesembereza amanya naawe owedde exactly kati kala ze entuufu bagenda ziraba naye alayidde ng'agamba agenda kuba committed okukola ebyenjawulo
mu kibiina bw'aba agenze mu palamenti mu kaseera kano nga tuli ku mateeka agayisibwa agateesebwako n'agayisibwa nga ganyigiriza abantu ndowooza eryo jjinja ddene kuba n'omwenda tewabadde basobola kuba n'okuva ku wookubiri amudiide Magala yakkiriza bw'aba akkiriza ate ye yafunye 52% okusinziira ku rate Nalukoba n'afuna 71%. Abasigadde babadde mu 35-21 n'owookuna omukyala asembyeyo. Naye babadde mukyala. Waliwo basajja bokka. Kyolya Sawulo Kyolya. Kati kitegeeza nti ono alina okulwanyisa amateeka amabi. First of all nga tannatunula ku byanfuna alina nnyo okutunula ku famire y'omugenzi. Nti abalonzi bamanyi nti omugenzi ababeereddewo. Tebamanyi yasoma oba teyasoma. Naye ababeereddewo. Ye MP yekka asinze n'aba-NUP leaders bonna okubeerawo omuntu wa bulijjo. Nti omuntu nga yakatandika okukola n'ateekawo eddwaliro, kiriniki, n'ateekawo ambulance, n'ateekawo segbox nga abantu bo bamufiiringa era walwalidde nga bali kuki nti NUP kyeremeddwa okuzzaawo kiriniki nga pate Nalukola asobola ogizzaawo talina kyafiirwa n'obusobozi abukola ki ne bamulaba mu kifaananyi kiri nti agezezaako okugenda muki mu bigere byoli kuba omusajja ate tebamuzanyise nga mulali ku stage awo ekyo kyo kirala buli osomesa nassale naawe ositama n'obuuka n'okomba n'olugalo ng'abaana abato kati Katemba gwakoze eki gwayingiddeyo nti alina okwambula ekkooti ng'ali mu constituency azeeko ekkooti endala ng'agenze mu palamenti azeeko ekkooti endala ng'agenze mu kooti ezi satu kazi zakoze eki ne kooti y'obusiraamu ajambadde era musajja musiraamu era musuubira okusaalira ekibuli Friday eddako lwaki addeko misango egiriko odi Kampala eri abasiraamu abafitina abamunyungufu oli wawaggwe nze sirina gyendi tolina gy'oli kibuli ne odi Kampala sirina gyendi ate musiraamu waawo omusiraamu waawa ono ye waawudde Kampala wa Kibuli nze simanyi soogerera bantu namanyi nga basiraamu bannange nina ebitwawula naye nkubuulira nti akalulu kano kagenda kuleeta tanapu nnene okusinga by election zonna endala kalina n'okusinga general election kalina obudde butono kalimu force nyingi depending Nalukola bw'anaayita abantu bano n'abatuuza nga bali ne principal oba bali ne secretary general oba bali ne national chairman batuule bagambe twagala buwanguzi ate obuwanguzi obuvaawo bugenda kuleetamu ebbugumu lingi mu kulonda okujja bugenda kuleetamu ebbugumu lingi ne ku bwa kansala ekazo naye ow'ekazo teyeeyibaala kano bw'akayitako agenda kusanga demarcation eddako nti alina okuyingira mu banne ataddeyo mu kamyufu akaki kati enkola yaabwe egenda okusalawo oba bali abanyiga kuba gyagenda okuyingira naye eriyo abaliyo ate bonna ba-NUP mu kawempe so ekyo naye ekinyusi kati ekiriwo kiri ku njovu anawa kansala kamyu tokabika nti olwaleero tulina amateeka gagenda okusanga nga yakalayira nga tegannayita nga erya Domestic Relations Bill fe abasiraamu twalivaamu batulekera gundi yaffe batulekera enamula yaffe ng'obusiraamu bugamba tebannaba kuliteekako buteesi mukono naye tulina Islamic law kwetutambulira naye lino eryabano lyakamala emyaka 45 marriage and domestic simanyi marriage and divorce bajja baliteekako ebipaapi naye olw'okuba likulemberwa abantu bannamwandu bannakyeyombekedde teriyitawo alikulembedde mukyala mufumbo n'omwami w'omubaka wa paalamenti abantu bonna mulimu ebibiina bisibo sabi nga FIDA na biki abasinga mbamanyi nnyo bantu bebaagala kati batandise noga nti n'omukazi awase abasajja bakeezi bawase abakazi babiri abasajja babiri kati tufunye ne pasita babiri male ne sempa baga nti ne bayibuli ekkiriza abakatuliki abasiraamu okuwasa ki abakazi ababiri
pastor yagenda mu constitutional court n'agamba mutunyigiriza abahindu n'abasiraamu bawasa babiri nze mwagala kati constitutional court enafuna budde bulitaputa kitegeeza mulimu abalowooleza mu busiraamu mu mpasa abangi besirinaako buzibu naye ekyokugamba nti ate abakyala bajje bawase nti agenda okuwasa alina okwebuuza ku namba 2 lwaki awasa ekyo tekiriyo tekibangayo ne mu byafaayo nibwe omwebuuzaako tajja kukkiriza olaba bulabi kati bo abakatuliki bali ku eki womutegeeza nti ayagala babiri nga afiiriddwa omwana ne baleeta omulamba awaka ate guno wagujjawa nti sitaani yankema omanyi oti oba yakukema emirundi 3 ngeri abalala batonnabakolaki fewakiri twogera nti ono hakyemu namba 2 namba 3 ino namba sinzira ku busobozi bwo mu ssente ne mu maanyi busiraamu bugamba tokkirizibwa kuwasa abakazi basukka bana mulundi gumu era bwewasa abaana obanga ayagadde nnyoko naye osanga nalaba omusiraamu nga wasiza abakazi 7 olunaku lumu ekyo musiraamu tekiriyo osooka kuwasa abaana naye tobawasa lunaku lumu bonna tosooka kuba nabo toba nabakazi basukka bana mulundi gumu osobola okuwasa n'otalaka n'oweza 8 oba 9 naye nga tobadde nabasukka bana mulundi gumu ekyo ebyaffe biri kiriya nti bw'omugoba atuula ewuwo n'omuliisa emyezi 3 nga temugatta buliri mugatta mmere mugatta caayi era akufumbira naawe omuwanga byabaddewo bw'amala emyezi 3 nga baziyita entukula 3 nga talwadde tafunye lubuto omuta aba alina olubuto omulinda n'azaala ng'omulabirira n'akulekera omwana n'amukuyonseza ng'omusasula n'olyoka omuta ng'omwana awezeza emyaka 2 eyo family planning y'obusiraamu tebuliiko nti jjamu embuto simanyize tuga omwana kola otya katonda yakola pulaani yaayo nti bw'omugoba emirundi 2 ne guwerera ow'okusatu tomuddira paka ng'agenzeeko ewa John oba Kasimu n'afumbirwa nga sigwa omugye asobola okumuddira naye gwe okyalina obwagazi obwo so eryo lyerimu ku tteeka lyagenda okusanga eryokubiri agenda kusanga issu y'ebisiyaga singa tunaddamu okukolagana ne USAID nga tuyise mu Trump ogambe agenda sanga issu yaki y'ebisiyaga etteeka twalisayininga dda twalisayininga naye aba USAID bazzeeyo ne batugamba temwekangabiriza Uganda nakati ebadde nga yasayininga ebadde efuna obuwumbi 5.5 ez'ebisiyaga badde baziraga mu parliament abadde efuna miliyoni ziri 4 biliyoni 5 omwaka kati ezo oba ogamba Kyagulanyi nti musiyazi nga gwe ate ofunayo sente zotayogera mu lwatu kitegeeza oba muntu musezi nga osera kiro emisana weefuula atali musezi kati awo problem agenda gisanga wana Lukoola tukkirize nti tulwanirire eddagala lya siriimu obuwumbi obuna bwabadde batuwa likomewo minisitule egambye tukyalina eddagala lyetumazaako omwaka naye tetusobola kuwangala mwaka gwokka tulina kulaba nga tufuna nga tukkiriziganya ne USAID nga bwetufuna ne bapatana abalala nga bwetuyamba ne ku bayiniveta abamu abamanyi eddagala lya siriimu egganda mu Uganda manyimu abasawo 3 abawonya siriimu naye ngaokuboogera oba obateddeko kalabba kuba bajja kubanoonya babatte baleme kufiirwa ate nze nibo banzita ndiredde okufiirira abantu bali bazuula nti baali bazira Professor Saliu bamutta tewaliwo bakola ddagala nti waliwo n'abantu abasindikibwa amalwaliro amanene ne bagenda eyo ne bawona ne bakomawo nga bakoze eki mu nsi muno wali omanyi nti waliwo abawonya sukaali bawewezanga buwezi naye kati waliwo abawonya sukaali abatasukka bana mu nsi yonna naye nga ate bannayuganda ne kansa bw'atyo so Nalukoola tumusuubira okugenda ku bintu ebyo ali well informed alina obudde obunoonyereza alina okugabanya obudde bwe obwa kooti obwa paalamenti n'obwa constituency naddala akaseera kano kajjiddemu nga kampeyini ziri mu jjiya agenda kutuukira mu bikemo bingi ebikemo sente nyingi ezigenda okujja eziredde okujja naddala kati wetwamaze issue ya Supreme Court wawidde nga omutabani agamba nti abo
Ayo komande jatula. Emabegako yali yakagamba parliament ke bamuyise a justifying budget ye. Nagamba aba idiots. Tubasobola kujja kubafukamira. Bali bamuyise ku bya X byawandika ku X. Sibyoka ne difference gundi. Chairman namana nagamba twabadde twagala olinga amaze okubaga nti mpozi nga bazenga bafukamidde. Kati tebagenda kufukamira ne bagenze w'omukulu. N'abakuba akamande etteeka likomawo etteeka liliko ssente. MK lijja kumusanga nga akyali nga yakayingira ali fresh. Direction ye bw'anaagivaako yanaava ku ya Nuupu ojja kusanga nga akalulu akazize tafunye tiketi. Kuba alina okuddamu ogisa. Yadde yabaddewo emyezi gino emeka ajustifyinge lwaki yeeyongerayo. Kati gwe NUP omujjako kaadi nga yakagenda emyezi 8 muwa nsonga ki? Segirinya adagenda gifuna senga awonye. Lwaki nedda? Buuza. Omubaka buli omu gwabadde atenda nti yatuukiriza manifesto ye mu myezi 2. Kyeki mumisa kaadi. Ebyo byanjawulo. Yamugamba kutuukiriza gundi era yamugamba nti wali otulabisa ngafu abatakola ki? Bwe yali avaayo yamwaniriza. Teyamubuuza annyonnyola ani yamugjayo. Kati ebibuuzo ebyo nga tannabiddamu yali ajja kufuna kaadi. Kati waliwo survivor. Survivor owe machindi. Anagifuna. Yandibenga yamisiza n'omwana kaadi kwa yamuleeta okumunominate. Mwana ki? Abadde PA wa Segiri. Yajja naye ku kitebe ngazze okunominatingibwa omu ku bagenda ovuganya mu kamyufu ke NUP. Kati bw'abanga yajja nayo sijja kwewuunya. Ewe n'atalina candidate eyinza okuleeta oyo. Esi kibiina kya byabufuzi kisindi. Balina pressure bayisobola omuleeta nga independent nga bamubakinga nga PLU wejja okubakinga abantu. PLU ina ni government organization. NGO. Suubi yali kimu kujja. Suubi simanyi. Ate tijje. Kalinga kasinde ka. Ate tijje. Tijje nayo yalinga ko wali gundi kisinde. Suubi tiyaleta medali. Banamboze. Bambuga. Kakati lwaki ogamba ndi etesobola kuleeta. Nga kakati n'omu kubasaba kunziro bo wagamba nzija Nansana. Ayo ajangani ku tikiti ki? Enure. Nansana ku municipality. Ndowooza. Ewani ono. Wakayima. Wakayima. Ndowooza ajja Wakayima. Ajje. Tewewuunya nga DL na candidate mu Kawempe. Era seewuunyiza nga bagundi baleese omuyimbi atajja kujjayo bululu 13 aba FDC. Yani ono Kalifaga naga yayambadde dda naye bangamye nti ayinza okyusa ekibalo kya kalulu ako. Talina kyakyusa. Twaliekanga ni nalukola ali ku ttaka. Oyo abo bali mu kirooto. Bali mu kirooto. Ne national gundi chief gundi ani leader waabwe yawaga nti namulabidde mu mawulire simumanyi. Nsibambi yamulabidde mu mawulire. Chifu wipu owa FDC ku parliament. Ate kati chifu wipu otamanyi bw'aba ayogera nga tamanyi gugamba nti bamuyisizaawa. N'ebibiina by'obufuzi bibadde ki? So abo bonna bagezaako bugeza nti ne Lukwago yagamba nti ffe twandibadde twagala omuntu omu ayinza okulaba nga ne kibiina ekyo kitannaba kuwandiisibwa mu butongole nakyo kireese ne Kawempe. So byabakama akole ballot paper nga mpanvu. Abantu bajja kujja. Yebo bagenda kujja bayitirivu. Bagenda kujja bayitirivu. Nga ne mu Nuupu musuubira okujjamu. Ate bana bagondedde ekibiina. Ati bakugobamu. Niyo tobakugoba mu kulonda. Pozi oli wa Nuupu ali ku lubalaza. Possibility eriemu. Osobola okuddamu n'osaba bupya. Naye nga bamaze okugoba. Nowetonda nogamba naye munsonyiwe Katonda siyaddamu okufiira mu kitooke kya. Bisoboka ebyo. Tewali kitasoboka mu Uganda. Kati tutunulira omwana ono Luwemba. Eyali PA wa Segirinya. Ekisooka njagala ompenga gwe omusiraamu. Ekikolwa kye yakoze ekyokugenda ku malaalo okukabirira omugenzi bamuwe kaadi. Kituufu mu busiraamu. Ate olwokubanga akyuse lwa byabufuzi ng'era Segirinya bwe yakyuka. Obusiraamu tebukkiriza kusaba mufu. Kintu kitaba naye yennyini talina kyeyekolera kasito Katonda akugyamu omwoyo. Byokola ku nsi biba bikoze eki? Biba biwedde. Bano bakusaba Katonda akulamuze ekisa.
naye nga gwalamuza ekisateko kubanga alina ebintu byayita tekokukola ngaomuntu nga tagatta ku Katonda kintu kirala takola kino naye Sseggirinya bw'aba yafa ono agenze okusaba tewalina njawulo ono agenze mu kusaba okugenda ku malaalo era agenda kufuna talina Katonda kyagenda kumuwa kintu kyonna nti amutaasa okukola ki naye agenda kwesimbawo ekyennaku nti namwandu ayinza omuwaka simanyi gyalondera naye abadde ennaku zino asula mu Lubaga namwandu naye tayinza muwaka lukuba siwe Kawempe naye agenda kubanga amusabira emikisa bafuneyo obululu kati famire ya Sseggirinya obutajja kunoga tugitunuulire naye yakabirira NUP ewe omuyambi wa ayali omuyambi wa Sseggirinya gwentunuulira nga asobola okutunula mu famire ya Sseggirinya nga talina busobozi bugimalira bizibu byayo naye asobola ogisakira ye Nalukoola bw'akwata maama we n'akwatayo n'abaana nga 3 oyo Luwemba batamwewaguddeeko n'amuwayo nga PA kuba alina abagenda omunoonyeza akalulu naye tayinza kugamba nti ate oli gwenvuganya naye okujjako nga azze kati n'afukamira nga wansinze nendiredde okuddawa abo bajja kutambula naye nkakasa Ssegundi alina omutima ogulwanirira Nalukoola alina omutima ogulwanirira kuba nze namusanga mu kooti dubasala omusango gwa Attorney General ne Kabaziguruka nemugamba waaye gwoli wano mu kooti eri bagenda kugaga nti nina obudde bwenja okuvaawo nina okugenda wa nemugamba nti bakugambye social media yagambye bakusabye $3 million mwandanga nti banazinsaba era sizirina owenguzi tayogera naye at least tetwali ku muzindaalo kisinzire nesiga gyakwesigamu ndi confident we ndi muntu we naye naŋŋamba tebannabakola ki era kooti teyagimalaako n'agenda n'attaanya eri n'abimalirira era abadde ajja ne mu kooti ku musango gw'aba Besigye y'omu ku balooya 5 kitegeeza abadde muyambi w'abantu abanyigirizibwa ate asobola n'okikola kati nupo emulinako omukisa nti ayinza okudda mu kifo ky'oli eyafa yani Wameri Wameri yali mukwano gwange namuganda nako nina omulwadde alina kansa nanga nti nze banzijanjabira Seattle n'afiire Seattle ntegala nga ayiresewa naye alina capacity edda mu kifo kya Wameri capacity yagiyina era ne NUP ebadde mu bwetaavu bw'omuntu ng'oyo era terina ekubye DP ekonde ddene nti DP ne bwenaateekayo omuntu erina 3 egenda londako omu ne bwenaateekayo omuntu talina kyagenda kunyeenyaako nti awulirwemu ekinene ennyo bajja kufuna obululu 400 meka wa DP yafuna 5 DP bwenaba efubyefubyeko ngetaddemu ne ku sente 4 mulimu aba DP ddala nga tomujja mu DP mukawempe ogwo mwebali bayitirivu yenga wa DP nga ne bwoba okola otya anoonya nkumbi weeri kasitaana alaga enkumbi ajja kufunayo naye ebina bikutwalawa nga Kawempe ebadde ye emyaka gyonna kati balatiifu bonna babaddeyo bani bonna babadde ku tikiti za DP bw'obanga oyiye ekintu n'okisuula okitegeeza tomanyi kyokola ki kati kino ekyampuuga kyagamba nti opposition twalize ne candidate omu okiraba otya Kawempe Lukwago yakigamba n'empuuga yakyogeddeko kati mpuuga ayogeranga ani Kawempe mpuuga wa DA akwate owa DA we amujemu awagire Nalukoola kuba ekituufu bamanyiganye baganda bonna balooya baawula ddiini naye eri tolina kyakikolera nga bwotalina kyakikolera Masaka ku bakatuliki olina kukakasa nti ndi mu kigo nina kweyisa bwe nti nze gaba ndi mu bigo ebigo mbiraba biyitirivu Sentibaaga gaba Meja Seminary simanyi sentiyani naye ate nkolagana nabo mbadde ku boodi ya St Denis Sebugwawo emyaka 7 nga ndi board member nga bwe mbadde board member ku Kibuli emyaka 9 Kibuli SS
nga bwe mbadde ku school management community St Paul demonstration y'abakatuliki nga mbeerako kyanya kigwako naga nti jangu twongere otuweereze ate ng'oli musiraamu ate nga ndi musiraamu mbamanyi ndi musiraamu nange mbamanyi bakatuliki tubadde tukolaganira nti waliwo n'omukatuliki hajja teyabba ettaka lyabwe ne libalemu okuzza nga mukatuliki ate yasaala alina petrol station awo n'ebizimbe nalwana omuntu ogwo nendijja ku musiraamu nendiza ku bakatuliki waga egaali y'amazima liri ettaka baliyita mission land oyinza okuwaako kati yali alibya atya teye yakola fraudulent nafuna mukatuliki munaabwe nebakizaako musiraamu wange musiraamu wo yesaala gweomusiraamu ate n'omulwana wenyini bwe twagendayo okunoonya akalulu nga mabika omukatuliki azze okukanoonya nange omusiraamu nze okukanoonyeza musiraamu nange kasozi ibula kasozi egundi yasookawo okwogera mabike omukatuliki nagamba n'abasiraamu bazze wano lumuntu ojja kuddamu kubalaba ffe tubeerawo ddala mulondenze kuba yali ayagala nze mba nsooka okwogera Ssaabakristo n'abaga nti awo yazze mu linnya ly'omugenyi omukulu Ibrahimu Kasozi ng'agamba mukatuliki munne kati nga sinayogera Fuaza Sengero n'ayimuka n'agamba ono musiraamu ayagala obukatuliki oyinza omuyita musiraamu katuliki aba musiraamu ayagala obukatuliki si musiraamu katuliki n'ayogera byenkoze St Denis okuleeta abantu abateekako essomero okuzimba toilet KCC St Denis okuleeta essomero ekizimbe ky'abaguuni byajjako enfuufu kati nagenda okwogera nga bankoze eki bakutegedde bantereddewo oluwenda ne mbaga nti nze ndi mukatuliki ayagala abasiraamu kuba ndi ku ttaka lyammwe nakozebwa abasiraamu nakozebwa abakatuliki embuye eri waliwo Fuaza Agoston yalwanye muno yafiira Italy ne Fuaza William bali mikwano gyange nsoma ku Stehayi mbawo obumyu baguze obumyu naye Fuaza bafa bawandiise ti abaana bange bonna benzaala balina okuyita ku nasale eri awo ku church Our Lady of Africa ye expensive nasale mu Nakawa batwalayo mu nasale ne basoma nasale ne bakanunulamu obukatuliki wa eno mu ssomero ly'abakatuliki ly'abasiraamu Muziga Islamic Theological Institute naye ngeri basomerayo ku bwereere kati enkolagana yange nabo oyo Fuaza agenda okufa nga nina bintu byenkoledde abantu okuyamba abasibe eyo na bikino ebirala bingi nga ndi munyikivu mu bakatuliki yensonga sobola kgenda mu kigo era bwe nabagamba nti omusiraamu gwendeese tagenda kuba Fuaza azze kulaakulanya ekifo kino kyemugenda okuzimba abawadde geeti ya $1,010,000 cash cheeke yiino abawadde obutebe 495 Mabike n'agamba nti lwaki tawezeza 5 ne mbagamba nti mu bwavu bwange bwe nnimu nange ngaseeko obwange bumeka 5 kuba ndi wa DP nseyo nga ndi wa DP ngaseeko 5 biwere 5 nga Mabike wadayagala motoka neyinjirawo yali awo mabega okikomera enduulu ne zivuga Mabike teyaddamu kwogera yatoola 5 naye nga bwampewo bwakusuubiza nomuyita okulya emmere naddukawo nendekawo Kasozi nga mukiikiridde nalina nekkanula nembagamba sijja kulya ngenze neŋŋamba Fuaza nti omanyi ebintu byonna njogedde byamazima naye ekyobutebe bwonna 5 bwa Kasozi nze 5 njagadde kuba byabufuzi ono abadde ankubira mu kintu olinoba strategic nnyo so ebyobufuzi birimu malice sabotage ate ebeerawo nnyo mu by elections ogenda giraba nnyo naddala abanayagala okuvuganya kuki kukifewo nga ba opposition bajja kuba nalukoola okusinga NRM terina kyegenda kulimba abantu kawempe teyina egenda kugaba sente sente bazirye egabe naye tejja kuweza bantu bawera 2,000 wangi tejja kusukka 2,000 DP wangambye tesukka 4 NUP tesukka bululu 2,000 tesukka kati akalulu kawani I mean ogambe DP tesukka 4 NRM tesukka bululu 2,000 akalulu kawani akalulu kanalukoola ayinza n'okusukka mu mitwalo 4,100 kati abantu mitwalo 4 abantu balina vibe kati eyakalulu ako kali aka
ojja kusanga n'abatali ba constituency eyo ng'obalabamu. Lalo ojja zisangako bampuuga ab'e Masaka. I mean bagundi ono wa education yani. Sewungu. Ojja balaba basaalirwa nga bali awo. Lalo zijja kuggwako poliisi ekubettiya gaasi ate kigenda okwongera abantu okulonda. Abantu bakyali mu fresh election balina ku 5 bazongeddeyo. Ate n'oba towagenda erinnya lyo ne libaayo ojja kulonda. Batosuubira nti basobola onnyigamu abalonzi. Tokisuubira ekyo. Okubanyiga batya? Okubanyigamu. Basobola banyigawo kyannamukaaka si wano Kawempe. Si Kawempe. Era ne banaateekamu emisana. Kapasite ekuuma akalulu ako weeri mu Kawempe. Naye lwakuba nti gwe oli muwagizi wa Nalukola, conflict of interest ogiina. Era abakujja nga tebamuwadde ku bano nze ebbanga lyemmaze mu byobufuzi. Silent nandiwagidde Nalukola. Senga asazeewo kujja independent nga bano baganya muwakali. Nandi kikoze. Awo Nuupu bakikolako ku Lukwago. Ne bawana Bbiira ne bawagira Lukwago. Ate bo bakikola openly. Nambuza agamba nti ndi wa Nuupu nnyo ne ku Lukwago nene Nambuza ayina endagaano ne bana abasuubi. Oyo tomunenya. Sina ndagaano na Nalukola. Simanyi. Loya wange misango gy'empoleza egy'ettaka nga nina abantu abanyigirizibwa anyambako ate n'abawoleza ku bwereere. Ate n'agisinga. Era ayina ne gwe muteerako akakutu nti guno gunnemeddewo n'agamba muleete. N'amuwoleza. So kati oyo omuntu ate oba omugamba ki? Kati nze sirina kye mugamba naye mugamba kuweereza baana Kawempe. Ajja baweereza Nalukola si musajja mubi. Asingeko ku kooli eyalwalidde mu struggle. Katonda n'amuyitira mu struggle era ajja kuba nga abannakawempe abanaazizzaako amaziga kuba bakyali mu kukaaba. Bwe bali mu kaaba Kawempe North ne Kawempe South tewali kitambula. Abadde ayamba n'ab'omu North nga gundi yaddukayo munnamawulire waffe. Kazibwe. Mwe mwamuleeta Muwujja. Ate asinze namuleeta Muwujja. Tewali kwa mukubbo. Saalonda. Yagenda okujja nga sikyalonda nze nava okulonda Wujja nga designize ku kabineti ya Katerega nga batandise okukolagana n'NRM. Nangira okwesimbawo ku bwa pulezidenti ne bagamba okulonda kwa ssaawa 8. Ne neetegeka nasanga balonze. Oli bankubira ssaawa 3 ndi bali ku nomination president ngenda okulinnya nga alina mu speech bagenda kulonda bibiira birala. Nenzikiriza ku Nalukola saamanya kubanga yamutwala ewa Museveni okufuna kasente. Yafana okufa Kazibwe. Yamutwala okufuna sente za Wujja. Yali Anasi senior. Kalisa. Era yajja n'ebizike ng'abigabaawo babifuna awo kwolwo nasembayo n'okulaba omugenzi yajjawo nga balonda ku Uganda Supreme Council omugenzi ono owa poliisi eyafiira Negindi. Gwe batemulira wano. Ono Kaweesi. Si Kaweesi. Ono kapite yali mayinji 3. Bamutemulira wa? Bamutemulira wano Nsangi. Nani oyo gwatemulira Nsangi? Waliwo gubatta walyoke wajja Siraaje muziki nange badde baagala kunzita mu Nyambe. Ono gubavunaananga ku poliisi yali DPC we Mayende. Bamutira wali bamutira Bulenga wali bayitawo ku Musoke Road. Kirumira Muhammad. Kirumira yajjawo kwolwo ntwogera naye. Nangamba baagala kunzita naye nabalaze omuyembe gwange ngenda okukola ki? Okuziikibwa. Era wayitawo ennaku 3 ne bamutta. Baali bagenda kubatta wamu ne Siraaje bakaleke. Baali bavueyo ku pate ku mbaga ne baawukanira mu kkubo oli ne bamutta. Siraaje bakaleke nga muwandiiseeko ebbaluwa alina ettaka lyabba. Nangamba ajja kunsiba n'ebisumuluzo mbikole ki? Abisule mu ttooyi. Mba ndi ku mukolo ogumu embuyanga Meja omu amuleese nagamba Sebo Siraaje nkumanyi nze ndi weeyo. Mabutu simanyi Mabutu weeyo madamu bagweyi. Naye ndeese mukwano gwa akwagala. Konze nkyali ku mukolo munindi nti n'antwala ogenda okutuuka wali nga ye Siraaje. Bakaleke. Nangamba baagala kumutta abadde bamutanga. Ate yagamba okusiba. Kwanza nakulabyeko muzikiti ng'olaajana. Bali balina obusobozi abatuukirira Museveni kati nze gwoli wa muntu nze ndi wa peni ngenda kuyamba nti gwomanyi nze nzize ne mugamba oli mubbi nakuwandikako ettaka n'oŋŋamba nti mu kino siriimu nali Kayihura yali asindise ekigo nabiki babba abakolera nga siriiwo biki baasibako maki nandaga documents ne mugamba kangezeeko n'embata ekiro ekyo nempandiikira muzeeyi yali deputy IGP nga omusajja oyo ne bagenda kumutta lwaki temumusiba ne mumuvunaana nagamba gwewolereza mubbi ne mugamba nti ku kino si mubbi mu birala ne muwa ebipapula bye nga WhatsApp
kyava ngamba muleete enkya saawa meka saawa 6 beera mu city center saawa 6 nja kubayita zaali wayiseewo eddakiika 15 ku 6 nenfuna whatsapp message ye nga takuba simu bamuzibako n'omuzzukulu Kawempe ekiro nga bugenda kukya oli yali agenda kusaala akala ne bakabba ne mukubira essimu ne mubuulira ku whatsapp babbi omwana ngamba mpa location na biki omwana ne mukwata ku 12 kitundu nangamba tumufunye kati ne mugamba na kino nyamba nagamba muleete natuyita ku 6:15 timbawadde dakika 15 nga mutuuse wano nengamba meja nti teekamu ekisumuuzo tutuuka ku Lugogo bypass tugenda naggulu motoka neggwamu amafuta netugisindika paka ku petrol station eya Shell eddako nemugamba kusendeze wabba yali justification nti teyabba musajja wa nangamba kati gwe mujulizi wange kituufu tugenda okutuuka enaggulu convoy esimbula eyani eya muzeeyi sabiti tutusereeti naye yatulaba n'avaamu nengamba abasajja tuteekeko emisinde ate nze siri mujaasi naye nali obukadde bwange nali nsobola obadduka nembasooka naddayo mu ofiisi nalagira abantu bamuwe emundu akulira emundu n'ayita agizitereka namugamba bali mupiwa batta bangi olwo baali bakatanabiriga buli emu abasaba application z'emundu mu parliament nyingi tetuweza mundu 10 zibakugamba tujja kuwa 5 naye ojja kulindamu netulindamu newayita wiiki newayita 2 nenziramu nekuba monitor nti omusajja bamulinde mundu akola ki tebazimuwadde ali mukufa olwo nno mukweka namutwalako ewa mufuti mubajji nemutwalako wakaddaga nemutwalako yegayaza oyo sisobola mwogera kati weyagira nga tebamuwa mundu nabyogera ku Simba muzeeyi nampa whatsapp message naga nti ebintu bitwayogera ffe kato bitadde ku mpewo nemugamba gwe wakola ogugwe nabatabikola bwe ndiko era bwe twaddayo enkeera bamuwe mundu 5 bamuwa pick up n'agenda naye niwaga ne mundu zijja enkeera zajja abasatu ng'atambula nabo 2 babeera waka bamalawo ekiro ekyo n'olunaku lumu ne batabawa mmere ye tabawa mmere ne polisi yabawa mmere ne baddukayo n'ekipika ku bakiddayo luvannyuma nanganga kati nkola ekikonze kati obuyambi bwange bukomyawo wewe emundu bazikugyeko wesayira amagezi nze mbulira ekigambo kimu nti nfulumye safely n'afuluma era bwe yadda tiyambuli nawera bamukuti nakati libamutta bamusonyiwa n'ekisango baali bakizzeemu okiddamu naye ne basanga nga bakoleya tebakola statement wa abantu ate nga bazibu gwe musajja gwe wataasa bwotyo bazeeyo oyo DPP n'abagamba bagende banoonye bakozesa Interpol banoonye statement bavunaane bakaleke musajja watu Katonda amuyambira awo ndowooza abajulizi baabula omusajja bamutagyali akyali mulamu netali deployed aliyamba oboona omusiraamu wange IGP anamuzaamu kuba yali mukozi era baali bamulwanyisa kuba yali Kayihura yali amukuza speed Kayihura bwanadda anayogera n'Abbas bakole ki Kayihura nga akomawo mu government ayinza minister kyonna kyonna abamuwadde chances ziri high nti bajjamu owa secretary general owaki NRM abadde member wa NRM si wa NRM owa polisi ate yali bamuta talina capacity nedda kyengamba nti batamuwa ekyo bajja mutwala mu mafuta akole mu mafuta naye nga bagenda muzza ne tumukona yagala obwe mu PL simanyi tunga mu spite bayinza omuzza mu kalulu kano kuba Museveni abalaba teyo kati anoonya kyakulya tosobola kuva ku bwa president nodda ku bwe bwe ina kyogoba ekitudda ku bwe kyagoba kyekyo ekyo bajja kumuzza naye bamukwasa ekiki akalulu kagende kabwe kakola ki nesejjusa gye akole ogugwe ogusembayo abo bagenda kukola era Museveni tamwegenda bafunayo akasente bagende tumukunde bwe bamusiba emyaka 8 bamukwasa bilioni 24 nazigabira wali ekkololo nafunako 4 nga nkola emirimu gye ne bakola ki bafunako sente meka 4 miliyoni bafunira ddala alina ebintu byampa kola kino yangamba sizabwereereza era teziba zabwere nengugaana omulimu nga gunga nti njogere bannamawulire abatasobolako abawandiika obi ku Museveni nemugamba ogwo gukole nze omukubo nze gwe osooka ku lisiti ekyo sisobola buulira abantu bonna abalina witness mu mawulire nga bali mu State House ne mbabuulira tamale bimuna busaayi nabiki
nenfuna clean money wange oba yali date money sirina gwe ngamba nti ezo nazifuna ngende wayigidde siri mu gavumenti nali mu gavumenti nga nendaga obwavu bwange lina kipajero ekikadde nakigwira mu yingini empya nebakusiba bansiba ate nebakweka foyiro nakatiti musango kakati Siraji tugenze Gaba abegaba mwabadde ki mwatwalaganyiza omubaka Nyeko ate wangambako nti Nyeko ono kiki abe okumwalo bamwetaaga tebamulaba kati oyagenze ku mwalo simanyi baba walabye Katambi baba wabitegeddeko omanyi goli tiimu Ibrahim Kasozi naye nga bamutwalaganyiza bamuganya okwogera mu constituency kati buli omwali mugamba Nyeko ono asobola okudda kiki lwaki ababaka ba parliament ku level eyo batuuse okubanga babagoba babasenza Nyeko sigo basoose okugira mu banoopu Bashir Kazibu takyasobola kulinnya constituency eyo Alan Sewanyana wamulabako emabega kaawo nga bamugoba ku mikolo waliwo omusajja omunene ali eno Buyukwe oba Buyukwe yatuuse nga tewali namwaniriza bamuyita batya asijemerwanga oba Simbwa kati ate eriyo kiwanuka ya mutwalaganya kati ba MP abakoze nga budala kiwanuka golabani amutwalaganya tewali ali ne kibuule ate kibuule abantu bamumanyi ebbanga ki ebbanga ddene kati Nyeko wange nze ekirungi saamulonda era siyinza kubaawo neneekalakasa tatukoledde nali mpagira Kasozi n'atayitamu kati nasooka kulaba beekabalagala nga bagamba yatuleetedde awo amagi nga bagala tuwa nga bagambani Nyeko ne bagamba tuwa amagi 8 tugamuwe ne tumugagomesa saamanya ngenda okulaba ndaba Akatambi akegaba baga ti tukulonda kati ntoti nze lwensoso mulaba ku katale ako era wangamba ko tali mu program no ngamba ne bamugoba nagamba mpuga yamwendulidde abantu mpuga simanyi kyanoonya Makenge East ate yandibadde Mabike olwokuba bali wamu Mabike naye agenda kwesimba unesiro simanyi Mabike manyi talina bajeno basobola kulwanyisaani Nyeko nawulidde ate n'abenda muwongo waliwo akapya tonnakalaba nabo bamugobye njaka kuwaako toddaga wano akati oba bali ku katemba oba tebali ku katemba naye ekituufu kiri nti akalulu ka Makenge West East kagenda kunyuma nnyo pozi mulimu oyo Nyeko Kasozi naye gyali oba ali eri Kasozi ali awo mu East akomawo nalabye ne posta yinga nene bagitambuza mu oba ntono oba nene nze ne bongo ba mu nuupu mpagira Kasozi awo bagenda kituufu obere ku lubalaza manyi bye yakolera principal ng'agenda okwesimbawo manyi bye yamukolera nga musibe manyi kyakosobola okukolera opposition nga bwe manyi nalukoola so bakyabagoba ku level bwetyo bakyabagoba ate batandika butandisi oba bana babavuganya be bateeka mu sudi n'asasula abavubuka awo tebalina mirimu gya kukola ne batandika okukola fwe ebbanga litwaliyo tetwalina ssente naye nga tetwafuna batugoba ku mikolo nga oli ne watakwagala wakiri akugeyeza wali mpolampola banaatuma omutamiivu n'akusomera gwe gundi tutukula babuuziika kakati ozze wano okola ki ebyo ne bakugamba naye saavisi twalina naye nga tukola nga tulina mutabani wa Kafeero awo muganda wa Kafeero ono muyimbi yatuwanga basale 3 Kafeero ki omuyimbi Paulo nga zijja ebweru nga tugaba hafu basale ne full basale nga Kalungi azigaba nga Kasasiro watulemererawo tugamba Kalungi leetekamu emmotoka zo n'amafuta ne tuba mmotoka za division endala ne tuzikozesa ennaku ezi nga badriver abawaayo akasente Kasasiro ntubimalamu enamuwongo wawe ensambya waliwo bayita Kasasiro awe Katwe nga waliwo bayita Kasasiro entuumu zonna netuzikola ki nga tetulina ssente naye nga tulina dedication n'okuweereza abantu buli ku Idi nga Kasozi agaba loole y'ebintu ku poliisi n'atwalayo amabuto seki ne ku Christmas ne Easter nga kizindalo kiyitamu ku musaala gweze ennaku 3 ng'agaba ki ng'agaba ebintu nga yampapa gye tagivuga ng'omufu wa foto tugenda tumuziika oba nitwala omulambo ng'amafuta ga division n'emmotoka ya division kakati ng'ogamba otya nze mpitamu omwo abantu abaasomesa abaana baabwe nga niwo abaana baanimuga ati oyo muleke kansala naye nga saali nalina ki
services zennyini z'obawa nalina church ez'abalokole nga buli mwaka bazikozesa okuddamu okulikomeninga nga division ezimu zibasasuza sente nga nze nzibakolerako ku bwereere era nga bwengenda mu church embanga mulokole netenda okuba bampa ne baasa ate kati natwala ekimu ky'ekkumi waliwo ekyaki gye baali bamenye soganing okulwekeekwawo awali kati hoteri ennungi kagondi ka Imaamu Kasozi bagimenyawo nembagamba kabanoonyezeeko ettaka ne badda sayidi eri kati City Council neyagala nabo ebateme nentekawo aba enforcement okumala ennaku 3 ne bagizimba ne bagisereka kati bwengenda awo bagiyita Grace Tabernacle pastor musiraamu erinnya ya kisiraamu ampe baasa oba yasatu oba yana nesigenda kusabiriza ngendayo babuuzaako nga bwe naliyo mukulembeze Siraje Lugwama oliwe Makindye East okusinzira ku ggwe omubaka wonnyeko okumutwalaganya okkiriziganya nakyo olina kyolaba kyogaa nti mu palamenti ateesezza ku ground yabaddeko kuba ku kitebe ky'ekibiina wo simanyi bwe bagaba kaadi mu nnyeko luutu eno banakikola nga bwe bakikoze ku Kawempe ku by election Kawempe North ayinza okufunayo amavuganya naye bwabanga luli yagyegabira n'agyegabira ne bagikubako sitampu ejja kukubwako sitampu yasigale mu nsawo ye chances okudda mu palamenti mu kaseera kano okugaa nti ajja kutereeza bebamuvunaana mu Makindye mwensula nga mulimu abamuvuganya abalina kapasite okukikola ejja kuba nzibu. Kasozi yafuga ekisanja eki yakozesa sente teyali mwavu yakozesa miliyoni nga 6 ne bamusigala nga bamanya nga 5 nibwe yagwa yabisasula n'abikola ki nabimalayo nga ye muntu gw'ogamba nti nfiiriddwa message neetuuka nakuweereza akakadde ngenda kwabya lumbe nakuweereza akakadde nakuteerako omuceere nakuteerako nze naliko lumu nga senyo nga afiiriddwa nembeerewo nga ze era namulaba nga akubagiza nawaye ezzike limu nga sha muno yatuwanga akakadde ani akubagiza nyeko kakati bino birimu n'ebyeddiini nti ate basambira omupiira ategeka omupiira ne balyaza amaanya sisita ekisaawe kya seminary kitukozesa kati ebintu bingi alina ali ku defensive gyalina okulwana nnyo kati kye kimutesa mu mpunga netamongi n'abalala alina ne bajjeno ate netamonga abeera Makindye bonna yabataddemu n'empuuga tabeerayo no buli muntu yeekwasa naye empuuga ajja kuba Makindye erigeni Nyendo Mukungwe ng'ono ali Makindye East ezigenda okwabikira omupiira so talina kyakoze kiri awo abakira balina kyogera bajja kyogera buzikizindalo weekali fena tuli boogezi ne bakandidate abalala bajja kwogera bangi Makindye yinza n'okuba ne contestants 6 b'omusanvu boka nina ne mulirwana wange yazenanga nakumagezi njagala nina abakatuliki bangi konzo omusiraamu tayitawo nze nina bangi konzo okojje ku bwa kansala nti nedda njagala kiriko nze kasito kyepimyemu agenda kufeesinga nnyeko n'abalala ne Mabike gyali ne bajeno betakyabalina Mabike naye ayagala kujja ab'amaanyi ajja saayagala n'ebipande mu ebirimu yes goza alwanira kyene ewaggulu ali mu bireeri naye ku ttaka wafu ground tewali nakulwana nnyo wafu ate soogera nti muwalana gwe wamuleetera namugambako nti va kubwa road councilor jange oddeyo negoni netuzijjayo n'agaana nampita mulabeyo ne mugamba kale tuziwa Sserunjojo oba yali wakumeka wa SDP netufuna NRM mulundi ogusooka mu byafaayo mu Makindye East emuddangamu NRM era ogwaddako twagigobamu era tekyaddamu ne bwezinira ku ntoli kati nyatumalirize na America ebibaddewo bingi Uganda yese etteeka ly'ebisiyaga naye twagenza okumaliriza ngadde batuteekamu ssente mpitirivu ate nga babadde bayogerwako kuba nti be babiwagira era kati essaawa zino bo be basaba statement eri gavumenti mwalikoze ku statement okwogera ku nsonga eno nti mbadde bawa ssente eziwagira omukwano gw'ebikukujju sibadde muwagizi wa Trump kirekawa etteeka lye twateekako omukono sibadde muwagizi wa Trump mu kalulu konna mbadde wa mukyala wa DP Kamala
ne Trump kye yakola ekyokugoba ebisiyaga ng'ate mu ebiri mu America statement eyo n'agiyisa kyabuzira nti alikuwa ideology za Republican yatuyamba ne USAID kyekoze okutwasanguliza ekituufu nti mwasayininga ebisiyaga naye tukyabawa ssente twakayimiriza badde mufuna biliyoni 5 omwaka eyo challenge eri Museveni okunnyonnyola zibadde zijjawo esente date money ebisiyaga date money era ne right on Anita agamba nti wamulekayo mukoleki mulekeyo ne bangi abazze bagamba nti mulekayo kati ekyo kituli kimu ekituli ekiri viable kyekya AIDS ekya biliyoni 4 ekyo tuyinza okulwana ne twelwanako tusoboloze ejjawala ne bazituwa zote zirina buzibu ekyebisiyaga challenge eri parliament challenge eri government executive challenge eri bannayuganda nti abadde batugamba nti tetwagala bisiyaga batuli kati challenge either okwetondera Kyagulanyi tuyinza okuba ye yaga nti njagala abantu bonna tagalako nti njagala bisiyaga naye njagala nkolagana n'abantu bonna ngayagala addeyo e Bungereza naffe yate tukweka ne America tubaye tujagalako sente zayo ez'ebisiyaga nakati bazizaawo tuzitwala sente embi ne government ebadde zitwala ng'ate esirise ng'evumirira ki evumirira nti bate mutwagala mulekeyo kati twagala tulabe budget yaffe tujadjustinga tutya nga ezo sente teziriiko neza AIDS kyakuyiga kyeri gavumenti kukozesa sente nga bwe tuteeko zikozesa ebyo ababbi tubalwanyise nga tetulina betutira ku liiso bonna nga tubabba tubatta nalabyawo sale nga alwanagana ne Ssemuju ongamba okubba ettaka ababba attaka bali omwo namwe mwoli kati bwe kiba nga kituuse kyakwerumiriza buli muntu aweeyo obujulizi ttaka lyabbye n'atabbye tuddeyo ku square one tukozese ebintu bye tukola ki enkolagana ya America n'amawanga nga gano agaffe esigalawa ejja kusigalawo America ogirabanga erinamu ekisa yensonga lwaki yagambye nti ebadde etubulookinze fule naye ketuweeyo kakwota paka ennaku 9 kitegeeza nti batwagala naye bamanyi sente zaffe tetuzikozesa nga bazituwa ekyo bakimanyi si bokka abatuwadde abantu bangi abatuwa sente tuzionoona abawala baabo balina sente ezitaliko accountability ne China ina sente ezitaliko accountability ayina bakuwa kamyo bawante era amagoba gabe galinga gamanerenda oluguudo gundi express we tugenda kusafirira emyaka eno yorusinga ebbeeyi mu nsi yonna tubawa 50% naye bajja kulumala mu 2-3 nga bakyasolooza sente abawala batuwa nebirema muzikiti ne gugaana okuva mu nsiko Gaddafi yagamba nti kati munzikirize ne temateri okuva Sudan Saudi bakwasa ebisumuluzo ze bwe yakola gwe muzikiti ogusinga ogwokubiri mu Africa n'ekizimbe ekirala kyezimbe ewa Queen eyo nekyo gamba America yote ina kyetufunamu njira beri mu mawanga gano agafa Africa ka Congo kuma mirembe naye era enyagulula n'etwala nakati ekyagala amafuta gafu tunagituuza ku tebo ebyo nejja bijjawo era batugawa balala tugiyisaako ki tugiyisaako deal America terina kyefiirwa senga Trump amanya nti ajja kufuna wano obuyambi ajja tuwa naye katukutulabisa sajja babalabisiza nti sente badde bazirisiivi ekyo Trump toyinza kimunenyeza alabisiza bangi nga walabisiza mukwano gwo wa Russia namalawo nga watandise okulabisa mukwano gwe owa Israeli ino utalo okulumalawo oba oyagala oba toyagala ye bw'asalawo ekigambo aliya naye byayogera kuba agamba Palestine awo wonna bagenda zimbawo ekibuga eky'amaanyi era Palestine bonna baveewo ayinza kikola naye alina ebbanga tono okukiwangula kuba kati alinayo emyaka gyenda tasobola akulaga nti entale zitalina mugaso ezekkongo olaba obuzito bwalo baali balulumaze nga lwa nnaku 3-4 naye obuzito bwalo tusiza ku level egamba nti ffe otuwa abahamasi tukuwa abahamasi 3 n'otuwa abaisirairi aba eyo level nnene omuntu okugamba abanoonya abaisirairi be bawamba mu buli mukweseso gwonna ne bababula ne bakkiriza okutuula ekyo kinene kati Kongo basobola okukkiriza okuvaayo yo baani ku bugagga obuli abazungu
olutalo lwa Congo terujja kuggwa. Lwaki teruggwa? Tetusobola. Level yalwo Africa erina buli nsi erina byeyagala. SADC erina byeyagala, East Africa tulina bye twagala abakulembeze n'ago amawanga amanene galina bye gaagala. ng'otandikira ddala ku Belgium eyabakolonizinga Russia, buli omu alina ekitundu kye ate basinga ku byagala eno mu Goma North Kivu. Mpozi eyo gye wali Saidi gye mwakavalinga myaka 4. era olutalo olwo wewakavalingira ggwe nga babatwala enteeseganya era zaali ku ekyo oba okulwanagana kwali ku kirala kwawa naye mu 23 erwanira kubeerawo. Enteeseganya zaali nga mbayeekera nabayeekera abali e Badolite n'abali eno e Goma basinkane bakole gavumenti nga tebannatwala Kinshasa. Kinshasa ng'ekyali anda gavumenti y'e Congo yali ono omuto yani Kabila omuto. Era byagana n'okutuuka olwaleero wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba tukomye wano olwaleero ne Siraaje Lubwama. Tujja kutandikira awo olunaku olulala ku